Amalungi agaliwo dokita tumuyite dokita mu byobufuzi ko byobufuzi ategeera nnyo ate ngono munnamateeka okuva mu Lukwago Advocates Salongo Elias Lukwago munange mu ggwanga Uganda mwali yasiibuddwa yakomyewo ekitegeeza nti yakubye ku matu so omulodi Kampala omulodi waali omulodi mu kibuga mwali yakomyewo era gyali makage agasangibwa Wakaliga nga yakubye ku matu so waali atakomyewo kulaba nga aterera ddala atagende mu maaso n'okulaba nga atambuza ekibuga Kampala. Joliko eyitibwa Gulu Talent Management YouTube channel webale kubeera nga weekumidde wano atanaba subscribinga muganda wange twebeera ate nga tugenda maaso nga tuliziganya ngofuna amawulire mangi nnyo nyini ddala wano tukuwa agoge nyini agasengejeddwa ne tukuwa eggulire nga liri yennyini nga bwe libeera liri nyagala tembere nga nkuwa kiki ekiriwo ki ekigenda mu maaso muganda wange subscribinga likinga sharinga atosobola okubeera nga otuwendowoozayo ku section wansi eya comments. Muganda wange erinnya lyange nze Sonko Muhammad akubuuzaako era golaba kesaba kakataze okubeera nga nkwa updates biki ebiriwo ebigenda mu maaso. Lord Mayor wa Kampala Salongo Elias Lukwago. Yes, ono Salongo Elias Lukwago ono ye mulodi w'ekibuga Kampala. Ono yasooka okubeera Lord Mayor mu ggwanga Uganda. Salongo Elias Lukwago ono yabeerawo okumala ebbanga ddene mu kibuga Kampala nga alwanirira abantu baayo era nga yeesimbawo n'avuganya n'ayitamu. Salongo Elias Lukwago yaliko omubaka wa Parliament wa Kampala Central. Kampala Central esaba kakati mubaka waayo ni Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko waali Salongo Elias ye yaddira Salongo Elias Lukwago mu bigere. Era nga Muhammad Nsereko yajja ne kadi NRM omulodi wa Kampala yali muna DP naye ekisanja kye kyasembayo ono yali yasooka ne afuna muko butakanya n'aba DP ate oluvannyuma n'abeera nga ajja nga yeesimbawo bwannamunigina ng'ate mu kiseera kino wenjogerera agenza okuddamu okwesimbawo akalulu akasembyeyo ng'ali mu kibiina ekya FDC. Salongo Elias Lukwago mugonvugonvu tali bulungi si mulamu bulungi ffenna tukimanyi bulungi nnyo bw'era akyagenda maaso n'okulaba ng'avuganya mu kalulu akawedde akalondebwa gye buvuddeko okubeera nga addamu okwata ekisanja kye ekyokubiri nga akulembera bannakampala ng'omulodi waayo. Salongo Elias Lukwago yaddusibwako e Nairobi mu ddwaliro Aga Khan n'abeera nga ate ajjanjabibwa ng'ekirwadde kimubala embirizi muganda wange n'ate njagala okutegeeza nti wano juzi gyo lyabalamu wano twali ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Salongo Elias Lukwago n'addusibwa paka mu ddwaliro nga biwala ttaka wuuyo bamwongeddeyo paka mu Aga Khan Hospital erisangibwa e Nairobi era nga ekirwadde kizemu okulaba nga ate kimubala embirizi ng'embeera si nnungi gy'abadde okumala akaseera kano okuva amazaalibwa g'abeene bwe gaaliwo n'ate nyaga okutegeeza nti amawulire amalungi agaliwo dokita tumuyite dokita mu byobufuzi ko byobufuzi ategeera nnyo ate ngono munnamateeka okuva mu Lukwago Advocates Salongo Elias Lukwago munange mu ggwanga Uganda mwali yasiibuddwa yakomyewo ekitegeeza nti yakubye ku matu so omulodi Kampala omulodi waali omulodi mu kibuga mwali yakomyewo era gyali makage agasangibwa Wakaliga nga yakubye ku matu so waali atakomyewo okulaba nga aterera ddala atagende mu maaso n'okulaba nga atambuza ekibuga Kampala. Jjukira nti ennaku z'okulayira zisembedde mukulembeze gw'eggwanga ne Uganda bwe mbaserabidde alabika kagenda kulagira omwezi ogwokutaano wanaaba amaliriza okulayira omwezi ogwokutaano ennaku zinagenda zidiringana bagenda kubeera nga balayiza abaka ba Parliament bajja banga nabo bagenda maaso n'okulaba nga balayiza era nga twategeddeko nti buli lunaku bagenda beera nga balayiza ababaka 10 paka banaggwayo kuba bakati bangi basuka ebikumi ebina bangedde okutula mu constituencies endala ez'enjawulo wano mu Buganda ne walala ababaka ne babeera nga beeyongera obungi ng'era ekibiina kya NRM kirinako bangi kyekisinzako abangi ekyeNUP ne kiddako FDC n'abalala bagenzi bagobereragana DP bayinayo abantu bali 9 so omulodi mwali yakomyewo natwongere kubeera nga tumuteera mu ssaala abeere nga ataaterera bulungi nnyo nnyini ddala asobole okulaba nga emirimu gye agitambuliza ddala egy'eggwanga n'ekyekibuga ekya Kampala so ge gava mu nkambi eya Salongo Elias Lukwago munnabyabufuzi munna FDC munna Kampala munna Uganda munnamateeka byonna nga bwe mbikunyonnyodde so omulodi waali yasiibuddwa okuvaayo mu Aga Khan Hospital wali mu ggwanga Uganda so yakomyewo twongere muteeka mu ssaala bintu bibeere nga bitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala subscribinga likinga sharinga tuwendowooza yawo wansi commentinga ogambe nti wano mukozeemu ensobi muterezeemu wano mutuwe ku mboozi efaanaganako bweti mutuleetere omuntu gundi tubeere nga tunyumyamuko naye erinnya lyange nze muzzukulu wa Kisolo Sonko Muhammad mbasiibudde.